musanyufu ne government eno toli am government ekulidde mu oluko kubanga ogikoledde akalango ng'ogiranga ebyobulamu bweri mu ale no si kyokka ekyo sebo ndi weebulemezi byekisooka Luwero Triangle nenyongerako kitange yali chairman wa UPM Uganda Patriotic Movement mu 1980 mu Gombolola gye bayita Busukuma sub county mu district gye bayita Mpigi batta chairman wa UPC Mwami George n'abaana be musanvu ne mukyala we ne senga w'abaana nga chairman wa UPC gwe basse chairman wa UPM asobola okusigala ku kyalo ng'ate by then Museveni yali amaze okuyingira ensiko ne tupyata ne tuyingira bwayise bwe yalina amakaawo ne Rugoba kyonna ekyagwa ku nju yaffe sobola kukubulya so kati wombuuze ekyo ekibuuzo yagala nkaabire ku sheno kubanga nkyekolerera ng'ate mpulirayo mmwe baba bawaddeyo obuwumbi biki kati nabe mpuliddeawo nga bagamba eyo ku makya president n'agamba tuweeyo obuwumbi 10 akawumbi kamu kitono ne bakateekerako awo mbagirawo ebyo biruma munnaluweero biruma omuntu omulala nze senga bwe bawa abantu abo essente basirika olaba kati nga bwe wanjokya kirabu zange saazoogerako nawe tewazoogera ekyo kikola naye senga mukyala wa biwuliza nti nno ffe twalidde omunyeebwa ng'eri mayende banywa kati nze senga seva akola ebintu bwe bityo mpadde simanyisaako yabali bweziti n'asirika